ngende tuli mu mwezi gwaffe mu kisiibo nagambye kantuula kati nikensobola okulaba nga nsiibululayo bensobodde okusiibulula era nsaba mu kitwale mumanye nti kyonna kyenfunye kyensobodde okuwaayo kiva ku ntobo y'omutima gwange. Mwenna abanjagala abansabira mwebale nnyo ku ssala zammwe kwempangaalira kwendya kubanga ebyaffe bye tuyitamu birimu okusomozebwa kungi nga nammwe emirimu gyammwe egy'enjawulo musomozebwa naffe tuyitamu okusomozebwa naye nze mmanyi ekintu kimu ti essaala zammwe ze zisinga byonna era temujjangu okwo mwongere okusaba n'okwagaliza bannammwe ebirungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala ekisiibo ekirungi era mbagaliza ne idi ennungi. Njagala mpite twala omukisa guno okuyita Celeb Spice Diana ajje wano asobole okwogerako mu bakyala bano abantu bonna abakuŋŋaanye ate ayina n'ebirabo byammwe byagenda okubawa kuba guno omwezi wakusaddaaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakyala barakallahu fikum muguze Qur'an 5 mwekumi. Allahu akbar wa billahi alhamd. Kubanga bagambye utuba ya kusaddaaka ayina ne sadaka ye ng'asaba Mungu amugazirize amusitula amadala musukulumye ku bayimbi banne mu nsi yonna ereka y'okuntiko inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Essanyu lyennina lingi kubanga omulala abayita ne mutajja mwerekereza bingi nnyo kuva ku mirimu gyammwe mwasiibye ne mugamba katujje tusaale Juma ne Spice Diana. Amanya mumanyi ga Spice Diana naye nze namukwaya Hajara Diana Spice era njagala okubategeeza nti eddiini y'ekisiraamu nze nganze njenyumirizaamu kubanga eddiini enkuzizza ate bantu bakisa nnyo. Erinnya Hajara lyantuumibwa omwami eyanjagala ennyo eyankuza nga taata wange ate nga yali tanzaala. Omwami oyo namwegirako ebintu bingi nnyo kuba nze taata wange saakula naye. Abakyala abasinga mwenna mumanyi ensonga zino tebiba byangu tukuza abaana ffenka namunigina ng'omukyala naye nze nga nkula nasanga omwami bamwita Mansuulu Ntwatwa yali Wambogo nanjagala ng'omwana we nankuza mu ddiini y'ekisiraamu era nampa erinnya lya Hajara yadde nali sizaaliddwa mu busiraamu. Ensonga eyo yandaga okwagala kungi yandaga ensi nampeerera ng'omwana we nankuza okuvaamu omukyala gwe mulaba essaawa zino. N'olw'ensonga eyo nze mmanyi ekintu kimu abaisiraamu bayina kye bayita ekisa n'okwagala. Era singa si mwami oyo Mansuulu Ntwatwa sandisomye sandikuza osanga neyanjagala ng'omwana owe mu ddiini y'ekisiraamu era nankuliza mu ddiini okumanya Katonda n'okubeera omukyala ayagala abantu era mwenyumirizaamu nnyo. Yensonga lwaki ekintu kyonna ekirimu obuisiraamu mbeerawo kuba mmanyi kyekitegeeza ate era bangi basobola ojjajinga abantu ku lw'ebikolwa ku lw'emirimu gyaffe naye nze mmanyi ekintu kimu Allah akebera mitima. Allah takebera muntu muddugavu takebera muntu mweru. Allah tatunuulira nyambalayo tatunuulira nfaananayo takebera nfunayo naye atunuulira muntu ali mugwe munda akebera mutima gwo. N'olw'ensonga eyo nze buli mukyala ali wano nkukuwutira ekintu kimu tutereze emitima gyaffe buli kimu kyonna mu bulamu kye twagala tujja kituukako. Naye bw'obeera ng'oli eyo oli mukyala ow'ettima omukyala ow'effutwa atayagaliza banno Allah byonna abiraba. Oyinza okwambala akakaaya oyinza okusaala buli lunaku n'osiiba naye omutima gwo ebikolwa byo nga si bya ddiini yo Mukama Katonda era ajja kubanga ebintu abikalira. N'olw'ensonga eyo mbaaniriza mu maka gange mbadde wano emyaka guno mwaka gwa 5 Allah yampa nkiyita ekirabo ku myaka gyange era mwebaza nnyo kyova olaba nkola buli ekisoboka okulaba nga nange ekitono kyenfuna
nzirizaako abantu bange mwebale nnyo kujja okubeera ng'ate tusaala wamu kubanga abali awamu Allah tuwulira nnyo ate era byonna bye twetaaga ajja bitutuusaako. Bannange basheka baffe toyanzenge okwerekereza byonna bye mubaddeko ne mujja olunaku olwaleero kitegeeza kyamaanyi nnyo. Baneiba bange abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi byonna tubikola naye bitandikira mu baneiba. Tuyita mu kusomozebwa ng'abayimbi bangi batusosola bagamba mu bayaaye abo kino abo kiri naye omuntu okuyita maka ge nojja ngaffe kintu kyamaanyi era mbeebaza nnyo mwebalire ddala. N'olw'ensonga eyo ngedde tuli mu mwezi gwaffe mu kisiibo nagambye kantuula akatini kensobola okulaba nga nsiibululayo bensobodde okusiibulula era nsaba mukitwale mumanye nti kyonna kyenfunye kyensobodde okuwaayo kiva ku ntobo y'omutima gwange. Mwenna abanjagala abansabira mwebale nnyo ku ssala zammwe kwempangaalira kwendya kubanga ebyaffe bye tuyitamu birimu okusomozebwa kungi nga nammwe mirimu gyammwe egyenjawulo musomozebwa naffe tuyita mu kusomozebwa naye nze mmanyi ekintu kimu ti essaala zammwe ze zisinga byonna era temujjangu okwo bongere okusaba n'okwagaliza bannammwe ebirungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala ekisiibo ekirungi era mbagaliza ne idi ennungi. Si gwe ogusoose okuŋŋaana simanyi oba waliwo abajjako Mukama abadde nga atusobozesa okuŋŋaananga mu kaseera naddala nga kano era guno omulundi si gwe gusoose. Nsuubira Allah ng'atuwadde obulamu n'obusobozi tujja kuŋŋaananga n'obulamu kyekikulu tujja kusobolanga okujja tukuŋŋaanirenga wamu tusaaleko wamu tumanyagane twebuuzeeko nga Allah atuwadde obulamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abankuumire aba bye musiibiridde bye musinga n'okwagala naffe ajja tugabirira kimanyi nga bwe batugambye bannanga omutima omugabi teguggwako tegubulwa. Mukama Katonda nga bwe mbagambye akebera mitima nze nganze omu Katonda byankoledde sibibala ampisizza mu biwonvu bingi nnyo sobola bamenyera naye nze ekintu kyemmanyi kiri kimu kyosiga kyogungula. Bwe ndikeera nange nga ndwadde nga nina gwe neetaaga mu kyemmanyi eribaayo omu aligamba nange kansobole kuba teri muntu yemalirira leero oyina enkya tolina naye bw'obanga Mukama akugabiridde n'owakuba owadde osobodde naawe bali kuddizaawo. So tumanyi kyetusiga kyetukola ki kyetukungula. Mwebale nnyo mwebalidde. Bangambye waliwo hajati ayagala okwogerako gye muli. Okay. Oba tumuwa akazindaalo waali wano. Amannya gange nze Hajati Saafina tezikya bbiri. Endungi tezikyatya? N'olwaddaana lulutya? Bannange nsanyuse nnyo okulaba nti ntuuse mu maka gano. Diana mulaba ku macupa g'amazzi era ng'agala nnyo okuganywa. Okugaagala okuganywa ensonga eri etya? Omwana wange Sula Saku ali luddawa? Ono ye mwana wange omugalanda saamuzaako saakula ki ye bebi wange naye ng'ava eri najja n'anyumiza naŋŋamba nva wa Space Diana mukwano gwange kumulabako era olumu namugamba naye Space Diana oli muleeta ddi nemulabako njagala mulabeko tutuuleko naye muwobawo Katonda oba amusiikire ku ggi alyeko kuba mu mwana wa mpisa. Bannange nkwebaza nkyala Diana weebale nnyo weebalire ddala kyokoze tekikola mutiitiizi. Era nsaba bakyala bannange tubeere omuntu atya. Eddiini yaffe etugatta nnyo. Nze nagenda emyaka 2-3 naye abantu benasangayo nagenda okulaba ng'oli mulaba mumanyi abeera Kibuye oli abeera Nateete nembagamba bannange nammwe mwatuuse olwo tulumwalafa nammwe mwatuuse muli eno
tweyagale, twesiime, Allah tumutendereze. Musaddake nnyo wakitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kubasiima era otuukibwako okufa kyosooka okulajana kiri eki lawula singa aratani onindirizaako irajani karibi twajalyange nesembedde faswaddaku nzireyo nsaddake wakunumbere minaswalihina mu bantu abalongoofu okaaba kusaddaaka oyagala okomewo osaddaake kyova olajana rabbi 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 ndi musanyufu nnyo okutuukako ewa Spice Diana. Ndi musanyufu Spice Diana, barakallahu fiiku okutukyazaako mu makaago. Abamu tubadde tetusuubira nakutuukako waneeno. Barakallahu fiiku. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha, n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.